bakugamba nti jangu okwate wana akakadde jangu okwate wana ataano jangu okwate wana abiri buli wamu okkiriza naye nga naawe okimanyi nti oli mu risiki. Omunigeria tazunga, Omutanzania tazunga, Omunakenya atudde. Omuyimbi wa Tanzania omujjuuzi babadde bakola kampeyini ne bamuwa miliyoni 2.5 eza Uganda ng'agenze kuyimba. Omunigeria asiiba ajja wano tazunga, naye ffe tuzunga. Nova e Malaba, n'ogenda e Masaka, n'odduka n'ogenda e Kotido, n'odda eggulo nga n'ab'e Masaka bakulinze. Tukyagala, tetukyagala, we don't want to move like that. N'ogenda ng'odduka tetukyagala. Naye gavumenti buli wetugamba ku kya corporate law egaana okuwulira. Juzi tulina meeting gye twabaddemu. Abakungu abamu bambi abatukwatibwako ekisa ne bagamba omulimu gwaffe bagutwala bwe batyo. Olumu abayimbi baali batandise okuyingira ennyo mu byobufuzi. Naye ngamba bannabyabufuzi abaali bazze Sweden ebiseera ebyo. Naye bagamba abayimbi tetwandiikidde mu byabufuzi. Naye munnenge buli bwe twogera nammwe temuwulira. Kantu katono nnyo tereza copyright law. Omuyimbi abeere nga amanyi omulimu gwe ti gwe guno. In politics Fina akoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Fina, thank you very much. Nenebaza aba Uganda Funeral Service, abayimbi mwenna abawuma. Buli muyimbi yenna ali wano nga tonnaba kwewandiisa muwuma, weewandiise. Mwebale nnyo mwebalire ddala beewandiisisa, naye mweyongere lwaki? Luli tubadde nga tuswala okwerekera omuyimbi kubanga obulamu bubeerawo naye wabeerawo neki n'okufa. Omuyimbi n'aswala kati siba corporate law weeri singa tetusobola kuswala sente ze weeziri ennyimba ze kambabuulire bannammwe bakadde baffe abatamanyi sente wezisobola okuva ku muyimbi azifuna atya. Wali okubyeko essimu n'owulira nga mulimu akayimba oluyimba lw'omanyi nga lukuba ezo sente alina ozifuna. Waliwo abakola bikontracta bali mu kuzifuna, omuyimbi tafuna. TV bwekuba olina ofuna, radio bwekuba olina ofuna, ne mukivulu n'ofuna. Singa omuyimbi aziikibwa mu kitiibwa, singa alina ennyumba ye, singa alina emmotoka ye, abaana be basoma, alese kati bamulekwa, singa be basikidde ebyobugagga bye, copyright ye nga be bagisikidde, omwana talina abaana tunoonya banaabaweerera. Kati wano Uganda Funeral Service we yayingiriramu negamba mumanyi abayimbi muswadde nnyo emirundi mingi, naye leka twegattire wamu tubeere ng'omuyimbi bw'abanga agenza okuwummula ffe tujje tutambuze okuziika kw'omuyimbi. Mirembe Grosi weraba bweze bwa kinene ne mama nabinene bwentyo nsaba Mukama Katonda akulamuze kisa Kabaka bulamu Ssaalongo mukama wange yaniriza omwoyo gwa Lady Grace okutuusa emikono gya Katonda. Bwentyo bwe njogedde mu buwangwa n'ennono tuufa mibiri naye omwoyo tegufudde. Manyi Grace gy'oyo olaba siima abo abakoze ebirungi gy'oli. Ate era nsaba Mukama akusaasire otuuke mu bwakabaka bwe. Naffe lyekkubo tulisinkana. Atawulirangako kayimba ka Grace nane ne Aizonti ebisale tebabyogedde ku 10 owulira akayimba Laira omuyimbi afunako 1.8 gavumenti etwala 50%. Twatandise olutalo manyi luzibu. Musicians, I'm here for you. Oba andi bwomu oba sina muntu, I'm here for you. Twatandise
Olutalo. Government by the end of this year twagala kiche mugamba ku meza. Telecom companies twagala kutula namwe. Tukyagala kuteesa. Twabawadde percentage twagala 60%. 60% nange ngene mu studio ze nange ndi muyimbi nduddewo naye sifunangako wadde olukumi ate kati Grace yandifunye tesifunangako abayimbi oba wuli akikukakatako wuma esitukiddemu Uganda Musicians Association bulijjo mugamba tuli disorganized kati tubagamba tetukyetaaga bagamba nti tuli organized namwe leero mutulabye tuli ddoboozi eryo kyonna tuli betegefu okukyenganga twasookedde ku corporate law nakutereeza kifaananyi kya muyimbi okuva n'olwaleero buli muyimbi abeera mu umma kyo kitiibwa kino kyalina okufuna abayimbi tubeere eddoboozi limu abantu ababadde bagamba mbu tuli disorganized kikome olwaleero ekyo tukikooye kuba tuli organized tulina leadership tulina eddoboozi limu aba gavumenti ababadde beefuula nti tebatuwulira ba aggregators mutuwulira te mubimanyi mujja bimanya kubanga tuli ddoboozi limu twafunye miitingi ey'okubiri tulinda yakusatu akakiiko kyekagala kiba kyetagisa kukubeera mu maaso ga mukulu wa ggwanga tujja mbeera tukoyo abatwogerera maaso ge. This is a message to the president. Bangi abatwogerera tuli bayimbi. If it means you meeting the musicians, meet us. We know how to talk for ourselves. We need to cooperate. Tukoleba kuloka mu bulimu bwaffe. Tuyimuseeyo nga ffe abayimbi. Abaana ba Grace essaawa eno bandibadde tebasonderwa na ssente. Nga ssente ze ziflowinga ng'amazzi kuba alina hit. She has a hit. Abantu bayimba oluyimba lumu n'asigala ng'ali bulungi. Ratifact mwe mutuyita abanaku. We are moving toward billionaires. Bazadde baffe tulema n'okubalabirira because we don't have money. But tuteekamu ssente because music is expensive. Omuzadde bwakuteekamu ssente kitegeeza naye asuubira ensuula okuzza. Abazadde batuteekamu tuzze. Tetuzza ate n'obeera nga gw'okubira maama nyamba. Abayimbi bwe tutaategeera kino tujja kufa tuli baavu. Tuveemu kino nti alina hit talina hit. Ffenna tulumwa ekirundu kimu. Tulumwa omulundi gumu. Ono kansa atutuse kugumba tumukooyi. So tusaba yenna ba aggregators UCC baani bonna tubadde nga tubamitinga naye nga beefuula abatatutegeera ate gavumenti tugisaba ebintu omuli services eza entertainment muteekeeyo abaana abamanyi entertainment abayimbi basoma. If it is URA ebintu okubeera nti nebikwataganyizibwa ne entertainment muteeke mu office omuntu amanyi industry temututeekeramu ba technocrats. We need practitioners in those offices. Abantu basoma ebitabo byabwe. From today onwards fenga umma tusituse n'eddoboozi limu mutwegatte kaona tunaaba basatu tujja kutuuka gye tulaga for God and my country. Together we can.